Netuvayo ne tugamba nti naye abasiraamu bokka bebaze emisango lwaki avuuka abasiraamu bali mu makomera webbo tebajja kuboogera banoogera bajja kubabaga nene mwaidini naye musiraamu naye kwezi naye yes naye musiraamu naye musiraamu ekyo tekikyanewunyisa kakati netugonze ti oba baliwo abalina obukyayi ku busiraamu netujja nga tukikolako investigation ngaffe abakulembeze nga tuli bakatuliki naye nga tuli bakulembeze mu ggwanga lino tugenza okwekanga ng'abaana bonna babatutte makomera babasibako ebisangosango bebabatwala amakomera gonna gajjudde kati ate bo abateekayo abaana abo batambula ne kazinga z'emmundu muzibakuuma ne batabani baabwe ne bazzukulu baabwe ne bakazi baabwe ne bagalofurendi baabwe ne mikwano gyabwe tuvuga no with the time munaddala bannansi abali mu kubongoota mujja kumanya nti waliwo a lot of horror ezigenda mu maaso so nze kyensooka okwebaza njagala kusooka okwebaza Saanya bano akabinja kano kajja kuvayo kakutiisetiise mbululiwe wali oyogera ndibagira mbu tewali mulalu munaye kati bw'oyogedde amazima mukati batandise okusaba mubakuteekeko ekyuma kikukebere naye nze nsuubira nti abasaba ekyuma okikuteekako bwe bali badde basooka okukiteekako bakebere kubanga ndaba nti nabo kati batandise okuswala mwe bannayuganda mbasaba musome akatabo ke bayita The Dictators Naked abamu temwagala kusoma muleka nnyo bugulupu musome akatabo bakayita The Dictators Naked gwe nkugayo gwe tosoma bitabo njagala kano ate nze nina enanga yange gwe tosoma bitabo osoma byewamwe byabagudi gekwadde taito yako The Dictators Naked The Dictators Naked gendo kakebe nakyemalira ali bukunya nakyemalira ali bukunya gwaliewo kakati nze kyembadde maliriza nakyo zino games kyemaliriza nakyo sebo zino games zemuze muzanya mu scripts zemuze muzanya nga muzanya obuzanyo bwamwe bwe muteekako ono muteekako twamusanze n'emundu twamusanze n'ebisosonkole simanyi ono twamusanze n'ekimyufu byambalo by'amagye we are in the 21st century tewakyaliwo guno gwe muzanyirako era nze njagala kwebaza nnyo kyensa President Robert Kyagulanyi Saanya mumwanirize tokya gye bamuteekako ne banna abalala abakyali mu makomera nene nnyo yeetaaga mu rehabilitating ennyumba ze bamusuubiza anti wuliriza kyenkugamba walabako ku ggwankyaza wano nga baleesa omuvubuka oli gwe bayokya paasi mwesigwa nasooka n'ayogera nembaga nti omuvubuka ono alabika state emulimu abega erina byemuteekamu twagenda okweka nga the end of the day nga kiri obvious Honorable Namuga nkwa seconds 10 zokka only 10 seconds ompadde na nyingi kuno okusaba kwange eri omukulembeze w'eggwanga ripooti y'Auditor General ey'omwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 yalaga nti emmotoka poliisi ze yagula zikabangali okusobola oziweereza ku districts policing districts zenkugambye 184 nga kati 88 zokka ze zirina emmotoka nga Kampala yekka yali ku standard poliisi y'ekira ey'emmotoka enye ziri ku standard nti buli policing district erina okuba n'emmotoka 4 emmotoka ezo zaggibwayo ziwerekera bakungu osanga Bebekulu ayina emmotoka eya poliisi emuwerekera Kabangali osanga Fulufiga ayina emmotoka emuwerekera so bino bye twogerako emmotoka ezisinga bazitwala mu parliament ebitongole bya government ne bifuna emmotoka tebakoma ku mmotoka ne bakwata ba driver abaali badde bavuga zikabangali zino mu bitongole ebiri ezasigalayo ezitalina ba driver era ba driver ne babeera mu bitongole bino ebirala so nga balina kuba mu poliisi so kino kya affectinga sector eyo era tusaba omukulembeze w'eggwanga bino bidirective bino byayisa asooka abiveeko ezo emmotoka mu bunnambiro twakiwandika mu ripooti yaffe ziveeyo gye baziteeka ziddeyo mu poliisi ziweereze bannayuganda kwenza Honorable Rogers Mulindo awe njagala otandike lwaki president amaanyi tagassa mu kulaba nti ebitongole bino biri empowered police office ya RDC tuyina actually ne LC system mu byalo eyo lwaki takola nnyo ku kyokuba empoweringa okusinga okugamba nti abantu babama okweyimirirwa kati ensonga enkulu mbadde mpuliriza ababaka ba parliament bano nga boogera abayirusimba wandozi mitwalo oba mutwalo buli mwezi singa ababaka bano badde basola mu constituency zaabwe singa ababaka abo
Sekabira ne Namuga badde basula mu constituency zaabwe nga tebasula Kampala banditegedde obulumi abantu baffe mu kyalo bwe bayitamu nti tuli mu kiseera eky'okuzza obujja abantu baffe obawa akabuzi obawa akabizi okumuwa ensukusa n'okola ki omuntu najja nga olabiridde ekitooke kyo ono lutamaguzi mulimu n'olabirira ekitooke n'okisimba okuva mu nkuba y'ogwokusatu ettooke ne likula mu gw'omunaana gw'omwaka ogujja oli najja alitema ng'omukazi omukadde alirindirira bw'ati okuliryako n'alitwala ne balisanga wansi w'ekitanda ky'omuntu ne bamutwala ku poliisi gonojja n'otubuulira kubanga poliisi terina emmotoka asimanyi poliisi terina weesula asimanyi omukazi oli olowoozezza kabuzi keke babbye omuntu alina ente y'okumugwa oyo gwe twogerako ente y'okumugwa oyo oli najja agikwata nga nannyini nti agirengera mu ddirisa ly'ennyumba naye nga tasobola kwaŋŋanga kufuluma kubanga n'obulamu ayinza obbuwaayo okitegeera omuntu oyo mulowoozezzaako ng'ente ye bagitwala nga tonabakumbulira poliisi weesula emmwanyi z'abantu abantu bajja n'obusumeene ewaffe eyo mu kyalo n'asala ettabi ne bageetikka ku kibegabega ne bagenda n'emmwanyi z'omuntu omunaku nga bito n'okwenga tezinaba kwengera naye ng'akodde ebikolo by'emmwanyi ebyo okumala ebbanga emmwanyi n'azirinda mu gw'12 zinoga tewali mateeka well etteeka liwasomedde abantu bano baganyi buganyi kubikkiriza ennyinga y'e2013 akatundu ako akasooka kagamba wanaabeerangawo ofiisi ya IGP n'omumyuka we banaakolanga emirimu gyabwe akayinga akokuna people style up get to understand these things and interpret them you are MPs leeta etteeka lyange liru akokuna lekankuyambe nze nkalina wali akantu kano in performance of the functions under clause 3 of this article, okay, the Inspector General of Police shall be subject to and act in accordance with the laws of Uganda. Kiri okay. Anakoeranga amateeka g'eggwanga gano agatufuga. Naye agamba except that on matters of policy the president may give directions. A direction is a directive. The president may give directions to the Inspector General. Kati president yakoleddewo ensobi mu kuwa directive. Kubanga mwe temulumirirwa muvudde mu banaku temukyali banaku mugaggawadde ne yajja atambulira ku bigere bavuga mu motoka papa wa milioni 2 tebakyafaayo. Kati beerabidde omunaku yabawa akalulu. Bamwerabidde. Yes, wano Honorable Sekabira Mbuya oluguudo olugende wamu is our MP. Emirundi emeka gy'omidde ku floor of parliament yogere ku makubo agatubonyaabonye. Osiba matayi bukiseera okyusa masuuti okola kyozimba amasomero nolwekyo njagala ssebo okitegeere bulungi mu budde bwange buno mwami Sekabira lindako njagala mukitegeere nti President Yoweri Museveni is the chief accounting officer w'eggwanga lino era alumirirwa abantu be abantu abali mu opposition mwana gwe Tereza bulungi kamera ekibasanyusa kwe kulaba ng'omuntu owa bulijjo ali mu kyalo ewaffe Kakabala akyayagala Museveni amukyawa buli President Museveni kyagezaako okuleeta nga kirumirirwa omuntu wa wansi n'okumuyamba abantu bano bakikubamu ebituli kireme kuyitawo bantu bakyawe Museveni. That's the politics at play. Naye singa tubadde ne sensible people nobody would stand here tewali yandimiridde wano nawakanya kintu ekyo ate president bo bagamba nti president waddawa directive nezigoberera amateeka mu mulindi ati amateeka nkusomedde etteeka because bond era ekyabbeiro bond mu mulindwa bond discretion ya police yeyina okugiwa oba obutagiwa okusinzira ku assessment yayo not the president anti nkubuli ago mateeka gaggwanga ebintu bibiri mu kintu ekyo ekyokusooka president yagambye ndowooza Honorable Linus abadde akinyonyola n'agamba nti yagambye ekintu nga kiri ready waliwo okukwata omuntu ebintu byonna biri ready ate mufo ky'okutwala omuntu mu kooti kubanga ffenna justice tumufunira mu kooti. President ayinza kugamba nti gundi gwe bakusingisiza omusango naye nkutadde kati yadde prerogative of massage lina eri ng'omuntu oba amaze kumutwala ku gundi ye asobola obikola naye wano nga process etambula president cannot interfere with that. Naye wano akugamba tagambye nti omuntu ono mumusonyiwe tagambye nti mumukwatirawo mumunyole akugamba bwebanga fayiro ye eri ready atwalibwe wali togiyimiriza. Nze kyenjagala kubanga nze nvudde mu bulamu bw'ekyalo bwe mbaddemu obulamu bwange bwonna manyi kye batukola ku mwanyi zaffe gende butuntumula abaana gye bali babasibye naye nga babba mwanyi z'abakazi abakadde
nasanga omukazi akwata akakumbi kampi bwe kati agenda ayavula bwavuze okukoola emwanyi ng'ojja omenye emwanyi ze nga nze ntula wano ku tv nga mbagamba nti Museveni yakoze bubi kubanga abantu abali eno mu Kampala obulamu bwabwe gye babuvugira bulala kunyakula akasimu ka muntu oli ajja kanyakula ono ajja kukola kino ono ajja kukola kino nabyo biruma abantu naye omuntu ali wansi eri ebyo ebinene nnyo kati pulezidenti bw'abuuza nti RDC mwe mukola ki pulezidenti yabadde mutuufu ate atambulira mu layini ye kuba ne ba RDC babakabe agamba nti RDC lwaki abavubuka bano temubasinkana kuba yagambye ti abavubuka bagenda ne batuula ne banywa enjaga yagambye ekigambo kyakozeseza wano marijuana smoking naga batuula ne banywa enjaga mu butawuni. Imagine the president of this country is aware nze abantu bantu balaba mu butawuni abaana ne batuula mu butawuni ne babeeraawo bwe bamala okunywa enjaga yaabwe ekiro ne bagenda babbe emwanyi z'abantu and this is where the president has a concern. N'agamba nti mwaba RDC namwe ebitongole ebirala ebyokwerinda kino mukiraba mutya bwe muba temujja kusobola kukola kino I will bring the army ekuuma abantu bange abagala okwekulaakulanya ekyo kakati njala malize nakyo kakati mbuuza ndala ngenda gukuwa Honorable Namuga agambye Museveni supervises the police bulijjo abadde wanga abiraba bino myaka naye aliwo alina abakiise be ba RDC supervising a police kakati ate bwabirabye akayanira ki bwabanga kakati ate president abirina mugafa kinensi kakati amuleke buli kintu kiriko ekiseera kyakyo kati president wano wakirabidde wetuba tukikwatira njagala kusheno ogenda okukomekerezebwa mmwe mwenna Ssekabira ne Namuga mulokoke mulumirwe abantu bamwe. Honorable Lutamaguzi mulokoke mulumirwe abantu bamwe mwamirindo watu bwamaliriza yoteeke ku bigambo bya president ku bond. Setaani tasobola kugamba abantu nti mulokoke era bw'olaba kimuvuddemu weewuunya naye nga nze ntandika njagala kusalutinga all gallant officers men and women in uniform led by General UPDF and police including prison officers. Mbebaza nnyo olw'okuba nti mukola omulimu munene ogw'eggwanga lino but very few can see that and appreciate. Nze mbirabidde nga wano ku nnaku enkulu ng'abanene bagenda ne famire zaabwe n'amakutiya ga ssente mu byalo eyo nga basajja batumulimumiridde muti n'emmundu zammwe mubakuuma ne ku palamenti wembalaba nenkuba pikica we musula ebiyumba ebyo bye bulinga ebyabanoonyi b'obubudamu nga n'amasannyalaze bagabawaako kiseera nendaba ne ssente ze tubawanga parliament of recent twa increasing 25% tula ku finance committee zigenda eri abapolisi ne tugenda okulaba nga abakulu baziridde ate tubadde tugenda mu December ne babasala n'omusaala gwamwe amu babasalangako emitwalo 2 abalala 3. So I salute you gallant officers. Kakati kinataasa embere kiragiro kino okukeneza kumenya amateeka nze mpuliriza kati ekiriwo mu ggwanga omukulu afuga eggwanga lino mwami Museveni yali badde bamulabirira bulabirizi waka nga tali ni charge bwabeera mu nsi z'abazungu yali badde mu home care mu nsi z'abazungu oweza emyaka 7 awo n'okweyongera bakuteeka mu home care nga bakulabirira tukuwe ku buugi tukuwe ki tukole ki bakuwa n'ekibulangiti buli kaseera kye bakubikkabikkako naye musajja watu omulaba yeekaka. These people think that nti Museveni bw'aba taliiwo buli kimu kiga musajja atu ne yeekaka ne bamutwala eyo n'atema ettooke ng'omulaba ettooka litemera essaawa nnamba ligwe n'ogamba nti n'ofa kimunonga n'ensi. Kakati ebyo byonna mukyabiraba ate bino mulabako bitono nnyo kubanga omusajja ono we yajja ne banne kye basooka okusoma basoma akatabo ke bayita aka Prince Machiavelli mulimu gundi yegamba nti kill all the institutions you manage them impoverish them and you pretend. Ensonga lwaki olaba buli kulonda nga kutuuse bajja n'ekipulogulaamu ekijja abantu mbwavu n'enakyo sense tewaliwo bantu be bagaggawaza babaavuwaza bwavuwaze batwalako property zaabwe across the country
neyetololerwa ne basycophants bamukubira bukubizi mu ngalo musajja watu ateme ettooke kumala saawa namba atema bwe liganye ekinoga mufa kimunonga kakati obudde buno obuliwo oba oleeta directive oba oleeta kikigwewuliriza ebyange abavukadde basusse okubibba ate poliisi nebata gwewuliriza ebyange oba oleeta directive oba oleeta ki tewakyalo kyo kyasobola kutaasa ekisooka okimanya abavubuka bano abasinga tebalina mirimu kubanga emirimu gyonna wagisaanyaawo egisinga abamu baddukira mu nsi z'abalbu ekyokubiri a bond all a bail is a right, is not a privilege of the state nga mwe babalowoozesa omukulu simanyi agambe nze ndi mulimi wa mwanyi mpulidde wano mwesansabaga nze ndi mulimi wa mwanyi era ndi mulunzi tolowooza nti no mwami Museveni alumirwa nnyo abantu okubabbako ente n'emmwanyi nga bwe babagalo kibalaga obubbi bw'ente buno buliko ne bakomanda tolowooza nti ordinary mani aveeri nabba ente zino zonna ze babbye mu kato kolido basooka kubba nte zebamuteesa eyo zonna ne bazibba teso people are very poor now because of these people bwe bamala okumanya nti babagjeeko economic gundi yaabwe ne bamanya nti abo tubamaze tubakakkanyiza ne bayingira mu northern Uganda all the kate ezaali mu northern Uganda don't think it koni yazibba basobola okujja ne badetectinga nti ewalutamaguzi waliwo ekisosongole ky'essasi ne baleeta obubwa ne baleeta simanyi diso giso miso viso hiso niso ebyo byonna nga bijja omukulu bye bimukeberera naye mbu tasobola kumanya bantu babbye ente zino in organized manner for a long time baffe twakimanya nti bano bali beekozeemu ennanka okutulemesa buli kimu kyonna basobole otufuula abaddu mu nsi yaffe kakati aze n'agenda e Busoga mbadde simanyi nti obwavu gye buli bambi n'abasoga nabo ne bakubira mu ngalo baaba abadde tayidi nti obwavu gye buli wano n'ayingira mu tteesa eyo mu bino biprogramu bye babalimba mbu omukulu simanyi alwanyisa bwavu kumba ali mu kampeeni ze n'atuuka ene babuzi abateesa abaalina ng'ente zaalagawa nti zonna bazibbye n'eno yonna Nakaseke Luweero Nakasongola yonna obubbi bw'ente buliko bakomanda era oba oyagala okumanya nti ababbi b'ente banene mu ggwanga lino genda mu mukwateko omu ogenda okulaba nga gapajero gazzaaga emipiira eminene nga bagamba mu mutemangu ogenda okulaba nga these police officers babikamiza useless twamugamba kati bavaayo naga nti tunywezeemu bano ababbi b'ente lutamaguzi bayogerako lutamaguzi ababbi bayogerako ababbye all over kakati tubanyweze tutekewo system ebanyweza why should it be a concern anti kati gwe wuliriza ebyange byenteesa nkugambye nti Museveni talumirwangako babbi bantu oba bamwanyi owulidde ssebo nze ndi mulimi wa mwanyi gwe nkugambe agamaje gagamba okuleetayo eri mbu gakuume mwanyi atagetinga tugenda mu kalulu is very worried tamanyi kiddako kati ayagala amajje agakuumire mu bantu si mwanyi zino kube mwanyi kyo kino ekyemwanyi akimanyi oba bazibba bababbe interest ye kubakuuma nga muli baavu na kati wano wabawadde obudde bumiikirizaako muwe peeni awandiike muwe peeni wandika muwe peeni n'akapapula awandiike kakati mbadde nkugamba ono nga batutaataaganya nti obubbi obuliwo mu ggwanga y'emu ku nnyingo z'enaaleemu enkusike era tebakulimbanga nti bo bakyawa obubbi it is one of the 10 points program hidden 10 points program obubbi y'emu ku nnyingo oba empagi ezibeesaawo ekibiina ky'enaaleemu era ensonga lwaki okiraba bwawulirwa eyo oba namba 4 bwawulira mbwalumwa nnyo oli okubba emmwanyi mu bano bwe batwala amabaati ne zino biliyoni zibbo basobola okubawa beyiro ne property za gavumenti zonna ze bagenze bagabana amayumba by the way twamuwako report wali owuliddeko gye bayita custodian board Asian custodian board olowooza amini yali teyasasula bayindi abo mwami Museveni talina data talina lwaki olowooza yakikomyawo mbu akompesatinga abayindi omanyi abagabanya amayumba ago ne sente ezo yegwe njagala kuwako manyi ekituleetedde obuzibu bwe mugenda buli kimu ne mukitunuuliza palamenti
naye bantu mmwe paka nga muzukuse ne mutunuulira akabinja kano akabasaanyirizaawo ensi yammwe nga bo balina passport ez'ensi ezisukka ne mu 3 tewagenda kuba n'olwekyo nga maliriza nze kino nkisaba mwami Museveni nze ndi mulimi wammwe ayine tetukusabangako magye n'ekyokubiri respect police those police officers have surrendered a lot you and your family some of you groups you are so happy mubeera mu kwejalabya ne tuba busente ne babubatwalako abasajja basuleyo n'omugendo omuwabira nti afande nze waffe nakasekere tulinawo police post n'emu erina yadde kapikipiki n'otuukayo wali ewaafande n'omugamba afande omubbi ali eno talina mafuta talina pikipiki naye ng'awulira a smaller group of people swimming in billions of money kati n'ebyambalo ebimu ndowooza banatera kwambala na bipale biyulifu bw'oyagala babbi b'emmwanyi n'ente bano bakolebwa ekyo president asuggestinze kino for you what do you put forward kakati nze kyembadde nkugamba omubbi w'emmwanyi n'ow'ente empower police as an institution empower police please buli kimoteekemu amagye tunagenda okulira tikakati ataddewo abakuuma abazanyi ba ludo nabo abawadde amagye tugenza okulaba wano mu nguudo ateekamu amagye buli kimu akiteekamu amagye kakati n'emmwanyi zaffe olw'okuba nti twamutandikirawo eri mu palamenti tugende nti bano abasajja buli kyabugagga mu nsi bakyeyagaliza buli wootuuka n'ogamba tuba kati bamatidde nga tulaba atagetinga obumwanyi bwaffe baleeta amateeka mu palamenti gyentuula ono mulindwa gyalabira ku tv nga baleeta amateeka buli alime emmwanyi busimanyi alina okwewandiisa ate tulina okumuwa layisensi omukulu ono alina kyavuga kizze mu palamenti wano ziteesaako ayeewo amagye amayitirivu ennyo mwe bannamawulire kye mutagoberera kakati wuuyo bw'agenda kugaleeta nolwekyo ffe tukimanyi nti he's targeting abantu abagenda mu kulonda naddala naye teweewunya kungu kuba omukulu ono atandikiriza mpola wano tetugenda kubawa beiro tetugenda kubawa bondi jjukira nti ne mutabani we yakajja atwitinge ng'era alumba poliisi bo police officers abanawulira nga boogera ku famire yaffe oba abali mu lukuŋŋaana lw'ebyobufuzi ne butabagumbulula tugenda kukukolako that cannot work tulina constitution tulina amateeka akulembera president galina okurespectinga n'agawa ekitiibwa nkoyanze twagala kuwummulamu tugende ku nsonga ya Sanya ne banne but honorable Sekabira nga tunava ku nsonga ebadde ne ka information seconds 10 ka kaleete seconds 10 zokka yes mu seconds zange 10 president eggwanga yali wabiza we yabadde ayogera era nammwe mbawulidde bano balino singa bagudde akataka nga bagamba nti file lwemala okubeera sanctioned temusobola kugaba bond mu ntambula ya kooti n'amateeka kye bayita okusanctioninga file ye omuwaabi wa gavumenti state attorney okugamba nti ono alina omusango mu maaso ga kooti oba tayina so sanction oba okusayininga okwo kubeerawo ng'okunoonyereza kuwedde so okunoonyereza bwe kumala okuggwa poliisi eba tekyayina buvunaanyizibwa ku musibe omusibe aba afuuse wa kooti nolwekyo president kye yagambye tekisoboka mu sisitimu ya kooti omuntu fayiro ng'emaze okubeera sanctioned n'ateebwa ku bondi omuntu ateebwa ku bondi ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso nolwekyo president kyagamba kikyamu kyabwewusa kyabubbi nkukiriza ne state attorney tebatera kubeerayo ku station zaabwe for example mu byalo nkuwa ekyalo nga kati ewaffe Ssemuto state attorney ayinza okutwala ebbanga nga ajjabuzi fayiro bazimuweereza buweereza waka gundi ne zibeerawaawo so omukulu ono yadde oli mu bitiibwa bya waggulu nnyo naye think about ordinary citizens era ssebo kitegeeza naye lindako omusajja ono gundi kale mbeyaza olw'ensonga nti nfunye amasimu agankubirwa ng'abasajja okuva mu security baŋŋamba neeteeketeeke okubatwala wa gye natereka emmundu ne tanka z'amagye ze nakkiriza so olwaleero nze bukyanva mu kkomera njagala okutegeeza eggwanga n'abanayuganda mwenna emisango egyanzigulwako saagizza wabula twakakibwa okukkiriza emisango gino olw'obulumi bwe twalimu obw'ekkomera
naye bukyanva mu kkomera embeera enzitooweredde nga Balamu minisita w'abavubuka ono omutegesi w'ebivvulu bampaledinga mu kamera nga baagala nveeyo nvume Kyagulanyi nti ye yatutuma n'ekigendererwa ky'okwagala omukyaya abantu. Bukyanva mu kkomera nnoonyeza Kyagulanyi akyabuze munnyonnyole kyempitamu. Endagaano gye nnakola ne gavumenti baatugamba tuveeyo tuvume Kyagulanyi. Ekintu kye ndaba nga kinzitooweredde kye sitagenda kumalako nakyo. Nsaba Abannayuganda munsonyiwe. Abasibe abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform abayimbulwa emabega kaawo ensonga ze tuzze tuzoogerako nnyo wano, but the country was yesterday actually shocked. Jjo buli omu yeewuunyiza omukulu oyo ng'avaayo ate okulya ebigambo bye yayogera nga yakavaayo. Then nga yakavaayo yatugamba nnyo nga bwe bazza emisango kituufu, be baakolanga effujjo mu kalulu, babbira Kyagulanyi akalulu, be baatiikinganga obululu nga bwe mwabiwuliranga byonna. Naye olunaku lwajjo nga bw'omulidde yagaye nti baali bakozesebwa bukozesebwa era baakakibwa okukola bye baakola, bavumaganye National Unity Platform ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. So kituufu ku bino nze naawe simanyi abakulu bano kye balowooza ku nsonga zino. Ndowooza ntandike ne muna National Unity Platform kennyini, Honorable Goret Namuga. Honorable Sanya Muhyiddin Kakooza, okuba enkyukira kuno kituufu ki ekiri ku bigambo byayogera? Sanya takubye enkyukira. Sanya ayogedde amazima ge yamanyi okuva obwedda. Nze gw'oyogera naye nagendako mu prisons emirundi 2 n'okugenda ku court martial e Makinde nagenda mu mulundi gumu nga tugenza obbeeyimirira. Bwe twatuka ku prisons, OC yatugamba wa prisons yatugamba nti ku basibe benkyasinze okuba nabo abazibu ye Sanya. Sanya buli lukya bwe bamuleeta ano nga bazze omukyalira ambuulira njiri ya nkyukakyuka. Sanya ngamba naye tule ebintu nammwe temulaba amubonaabona. Nze era bwe yavaayo n'ayogera nali wano naye nkugamba nti Sanya abadde ayagala buli obaleeta ku court martial nga Sanya omulaba ayogeza obuvumu obuyitirivu yavudde mu bino ebigambo. Naye nkugamba nti bino bye mulaba amazima gagenda kutuuka gaveeyo. Era olunaku lwe twali wano nga twogera ku nsonga n'ogamba nti nze nsaasidde Balamu kubanga agenda kufiira mu firimu. Nga njiraba nti firimu kubanga Sanya wali omulaba nti emyaka 4 gyatulugunyiziddwa ng'omusajja ali mu kattu. Olunaku lwe twasemba okgenda e Luzira Sanya ali tatambula ng'ajjudde ebiwundu ku magulu. Naye nga buli wagira ng'agamba obusajja bwatukuba nga bwayika amaziga naga naye wadde bwatukuba tuteekwa obbulabisa. Kakati embeera era kyova olaba nti ffe abanuupu Sanya tetwamunenya ku bye yayogera kubanga ng'olaba nti omuvubuka yali under intense pressure. Kakati bino byonna Katonda mulungi nti mulindwa leero mmusanze. Bw'olunaku lwe nasembayo kujja mulindwa baga oyo Namuga tasobola kudda. Bulijjo ku basibe kwe bafunira ssente kati olwo bizinensi egudde abasibe tubatadde. Katonda mulungi olwaleero nti bakulabisizza kino kye twayogera nti buli wootambulira abweru w'amateeka. Abantu batuse ne balaba nti tetulina government. We don't have a government. Bw'oyogerako ssebo Honorable Balamu is a minister. Minister mulamba. Minister mulamba ayina amateeka agamufuga mu nkola ye ey'emirimu. Minister w'abavubuka. Gwe babadde basuubira nti yali yambye avuuka obbazaamu essuubi. Kakati omuvubuka ali eyo nga Balamu minisita wo. Nga Sanya amwogerako kati nti omusajja yatukozesa ensobi. Bulijjo tubagamba nagamba nti ku mukulu Museveni olemererwa okuba n'eddagala mu ddwaliro. Kyabakuza amateeta ayinza obutakolebwa. Eddwaliro ly'emateete ne ligaana okuggwa naye ng'akutte ssente n'aziwa bamukaaku ng'akutte ssente n'aziwa Basanya okusobola okusaanyawo opposition. Ye kasita mubanga kyonna ekimunywereza mu buyinza asobola okukikola. So embeera eno etandika. Balamu minisita gw'oyogeddeko nga ne Sanya bw'amwogeddeko bwe badde akola response ku bigambo bino yagambye nti b'ensobi gye baakola gavumenti maybe butatwala abantu bano mu rehabilitation okuba budaabuda nga baakava mu kkomera. Alowooza nti ono obutakola ekyo ekiviirako bino byayogera. Kaakati oyo gwagamba nti yamutwala for rehabilitation oyo yakugambye gy'abadde abeera e Makindye gy'abadde abeera ebbanga ly'amazeeyo Balamu ne fulufiga bwe babadde bamutereka bwe babadde basasula waasula bwe babadde bamuwa emmere era nga bwe bamuziisa obutabaako waafuluma abadde mu kkomera eri ebweru abo b'oyogerako be babadde bamukuuma.
so ekya rehabilitation kyenkugamba nti obutaba na structures kubanga mbuulira bino bye twogerako Balamu ayingiriramuwa nga nsobola okukubuuza bino byonna bye twogerako Balamu ayingiramu ngani minisita abavubuka ne bano bavubuka nkugambye Sanya muvubuka Sanya ayina emyaka emeka omuvubuka akoma ku myaka emeka ddamu okyogere nti Sanya muvubuka ayina emyaka emeka jogere jogamba Sanya muvubuka ayina emyaka emeka kaakati ekyo njagala okimenyewo bino Balamu byayogera this was out nkugambye gwe muvubuka kati emiri gwobyogedde nti Balamu minisita w'abavubuka Sanya ayina emyaka emeka no but teyajjayo Sanya yekka so kakati byoyogera Adamu saagala kupromotinga bumenyi bw'amateeka bino nabigamba nti Balamu byayogerako byonna is pure outside his docket byayogerako kuno era omwana akugambye nti ono Balamu minisita naye era omutegesi w'ebivulu akijjeeyo bambi kati mulina atuganaga nti oba Balamu bino yabireetamu katemba wawuliddewo yabadde ayogera ku full figure waliwo ekigambo ky'otajjeeyo yagambye nti ba full figure baatusuubiza ne Balamu baatusuubiza amayumba baatusuubiza otuwa ssente baatusuubiza n'okutulabirira ne families zaffe naye ku byonna okuva we twavaayo n'amasimu baagajjako okuva bava mu kkomera n'essimu bakola ki kaakati okuva n'olwaliro abantu bakitegedde nti Honorable Kyagulanyi Robert Ssentamu ekisooka tazzangako misango tatumangako baana kwokya kolasi ebintu byonna ebyayogerwa Balamu ne banne abaamutuma bwe bateeka abaana bano ebigambo muntu abaana abo si balalu bategeera yensonga lwaki Balamu yagenda omwana yagambye nti endagaano gye nasayininga nabo ngisazizaamu lwaki Balamu yasayininga n'omulalu endagaano anti agambye bamutwale mu nnabu ye lwaki yasayininga naye endagaano Sanya yabaabiza Sanya agamba mwakola olukujjukujju okuvumaganya Nuupu ne Kyagulanyi kyenjagadde era he actually undressed you kyekiri kye nayogera nti bannamugga tebajja kuba na bigambo era waakomeddewo babadde mukakuyege wakuyega basanya kukyusa bigambo naye olina kugamba tebajja kuba na bigambo era akomyewo leero nga ne topiki ya Sanya ekoze ki ekomyewo babadde bakuyega kakati endagaano gye yasayininga nammwe ekibuuzo kiri kimu babadde atandika endagaano gye yasayininga nammwe avumaganye Kyagulanyi ekyo si kituufu ekyo si kituufu mwe njagala mwebuuze kakati mmwe sijja na batawanya wamma mmwe abatulaba mwebuuze abaateebwa baali bameka 19 aboogera bino bye muwulira bali bameka babiri ono ne Olivia Nalutaaya nono bamuyita Olivia Lutaaya nono Sanya where are the 17 ate ono akugambye nti ono ye omutwe gwo ne mu poliisi munda buli lwe yagendangayo ne Bannamugga nga ye omusajja mutwe buli kiseera aba akyankalanye era abadde nga n'abapoliisi abagamba omanyi bino na bino na bino na bino kwegamba naye ng'ali mu kaduukulu ka poliisi kati oyo ye muntu asobola okwogera ekintu kyonna anytime bwe tuba tugenda by percentage ne tugamba nti ku bantu 19 abaateebwa nga baateeka emikono ku biwandiiko byabwe bakkiriza ebizibu bye baali bayisemu bye baakola babiri bokka be basobodde okukomawo olwaleero oba okiraba oba otegeera ekigenda mu maaso kakati mumuleke mujja kwogera ebyammwe kakati nze ndowooza bwe nti okusooka Sanya asobola okuba ng'alimba byayogera bya bulimba nga bwe yagamba lulite mwaga nti ali bw'abanga mumalirivu okwenkanaawo era nga mugumu nnyo okwenkanaawo ekyali kimuteekesaako omukono teri yabaasigalayo lwaki alimba ku luno lwaki luli bwe yavaayo n'ayogera nti baatikinga anti bwana kumbuuza bonna baggwayo teri yabaagaana ate nabo balaajana bayita minisita ate gwe bavuma bano Balamu jangu otuyambe era Balamu nze wamma minisita gwe tofaayo togenda kufiira mu firimu actually oyambye okuzza Nuupu engulu abakwatiddeko bukwatizi kubanga bano aba Nuupu abaana abadde abalinga babonaabona nga bali mu makomera nga bano bakubirako jjejjerebu kati kyenkugamba nti Namugga akomyewo leero eko ka bizinesi akomyewo leero luli aba tasobola kujja nga Sanya tannayogera kati Sanya ayogedde bizinesi edda engulu kati akomyewo and that is evident kiri wano kati nze saagala na lwaki olowooza nti alimba because yavuddeyo neyeyogerera waali mulamu agaye twasayininga endagaano kakati ngisazizaamu banka kanvumire Kyagulanyi
nenkikola ne banimbalimba nembikola kakati saawa eno banoonya noonya Kyagulanyi kumubulira kituufu tamulaba kakati sebo Sanya atuvumire Kyagulanyi mbumhu otyo Kyagulanyi ye wakubeerawo okuvuma awaayirize amwayirize nti ki nze nakugamba wano Kyagulanyi bw'aba akoze ekirungi nsobola okutula wano nenkugamba and in my life mmanyi nti waliwo ekintu Kyagulanyi kyeyakola ne mutenda amagezi sikiwa nti alikiddamu kyekyo kugamba abaana baffe aba Buganda mujje twebeeremu nga baba batadde ku nnyonyi bagenze Texas. I liked that like any other parent ababalala kababoneebone abawo bateeke ku nnyonyi bagende nenkutegeeza ati kikumenya olwo kikumenya kakati tetuyinza kwetaaga muntu kutuvumira Kyagulanyi okutuvumira Kyagulanyi mwe mulinde kino kibakutteko mawulira kibanuguna lwaki tebakuggyako okutuvumira omusajja muggyeko omuguwa ssebo ate show eno it has to continue amazeeyo wandiikaawo mwekyo muwandiike if you continue genda maaso nga mwogera ebyo ebyebisaabuza then temujja kuteesa ani bw'otiisatiisa Rogers kakati nze mbabuulidde kati nno musirike gavumenti eyogere anti asirike agenda ali mu kusiibula kakati nze tetwetaaga Sanya kutuvumira mukulu Kyagulanyi mukulu Kyagulanyi ffe tetumuyinaako buzibu era nze toyinza kuŋŋamba nti obuzibu bwaffe ne Kyagulanyi buliki ebizibu bye balina mu nuupu bibamala bo bokka na bokka we don't even need to have a hand there we don't even need attention kyova olaba nti tujja ku sheeno ne weetikka omugugu gw'aba opposition basatu oluusi mbeerawo n'omu because they have more problems than us nenzija ne mbakkakkanya era kati obalaba bonna batudde ku mpiso kubanga gavumenti ebakutte kakati ekyo kyolaba byebizibu bye balina nti Linos ne bwe yandibaddewo yekka bano abeesobolera nokyo tetwetaaga muntu kutuvumira Kyagulanyi kakati bwana Sanya akkirize nti ebintu bimutabuseeko ensobi zaabwe ze baakola yazikkiriza kati n'abantu bamugamba omanyi lwaki avuddeyo ku byegaana genda kumbuuza oba mwamusuubiza ebintu bingi nga bwe bagambaga mu kusooka bakkiriza emisango bwe bavuddeyo bwe mutabibawadde ninaga kanveeyo kubanga bye bansuubiza tebampadde nze saaliyo nga basayininga empapula zaabwe naye nze ekyange kyendiko kiri kimu nti Sanya bwe yafuluma yayogera era ebigambo by'omuntu byasoose okwogera bibeera bikulu mu bulamu bwe singa mulindwa nva wano lwayo neŋŋamba ekigambo enkya nenzijja okimenyawo omuntu alina kutwala kinasooka okwogera bwe mba sirika twewungu nwekyo ebigambo bya Sanya ebyasooka bye bikulu naye ndowooza agenza okulaba ng'eno anoonya ate Kyagulanyi tamufuna kubanga era akataddemu munoonya simulaba kati ndowooza n'agamba ti akatadde kambimenyewo kakati ekibadde kibuzizza bannamugga kwe kutuuza abaana bano era abadde amanyina waasula bagendayo bamunoonye bamumatize genda ddayo yogera bino olukomyewo bweppa nabo bakomyewo bizinesi ezengulu Honorable Ssekabira Sanya omulidde mulindi omulidde nti muzze badde muli mu kumukookinga kwegaana byeyogera nze sitera kwetonda lwa nsobi ze sikoze nenjala okusooka okwetonda lwa bannaluweero bannabulemeezi olw'ebigambo ebyogeddwa Mwami Rogers Mulindwa omwana waffe omwana w'omutaka gwokiikirira mu bwenkiikirira mweganye kati simukiikirira kubanga bava kumbulira wano ebimotoka ebissa oluguudo olugenda ekakabala bimotoka bi oluguudo lubi nnyo luli mu mbeera mbi gwazitambuza omusenyu oguva ekakabala naye abantu tobayambyeko kintu kyonna kyonna ku luguudo naye nze saagala abantu basaagira ku nsonga zirimu bulamu bw'abantu kukoma njagala eggwanga lino newobanga sewazika omuwaana werekeremwako obuntu kinnumye nnyo era nze nnumwa omwana wa kintu bw'atandika okusaagasaaga nga abantu ababuzibwawo abantu abatulugunyizibwa nabo bazzukulu ba kintu okusaaga kuliwa okuwamba ekiwamba abantu kiri wano mu Buganda nze sinaba kuwulirako nti ne Bunyoro bakuteya abantu ne babuzibwawo wano mu disitulikiti zaffe eza Buganda we ziri okuleka nga lino singa bwagambye nga yayagala kugamba nti wano ffe Abaganda ffe tulina emize mibi era ffe tubuzibwawo n'ebijambiya biri wano
Okusaagasaaga kwenoonya kwe kuliwa. Okusaagasaaga kwe kugamba nti ayogera biye simanyi biki ku nsonga eziri serious. Omulamwa guno gutwogerako gw'abantu Basanya tegwawukana n'omulamwa ogusooseewo. Ekisooka njagala kukujjukiza Basanya baakwatibwa batya. Baakwatibwa bali ku campaign trail ya Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu e Kalangala. Abalala babakwatira ku mirimu gyabwe muno mu kibuga nga n'okulonda kuwedde bateekateeka okulayira kwa pulezidenti okubaddewo emyaka ena emabega. Abantu abo ne bagenda nga babuziddwawo. Palamenti neekuba endulu ng'ebuuza nti abasibe bali luddawa. Abamu ne balabika oluvannyuma lw'emyezi 8, abalala ne balabika oluvannyuma lw'emyaka 2 nga tebannaba kutwalibwa mu mbuga za kooti. Abantu betwogerako abalala batwalibwa mu kooti etaliiwo kooti eyaggyibwawo ssemateeka eyo kooti masho eriko kooti ruling ya kooti egamba nti abo tetubamanyi. Abantu betwogerako Supreme Court yakamala okugamba nti abo kooti ezo byesala byayo era ffe tebakola apiiru mu kooti system yaffe. So tuli mu kwogera ku bumenyi bw'amateeka buno obufaanana ne buli ng'omukulembeze agamba nti beyiro ziveewo bondi ziveewo. Abantu betwogerako abamu ku bo bateebwa kooti nega nti tubatadde poliisi neddamu nebakwata wa poliisi batukite ki wabula ne baddamu ne bawambibwa ku lunaku lwe lumu. N'olwekyo musajja mukulu gwe nandiyagadde enfaanane kati gwe sikyayagala kufaanana owekakabala bw'atandika okusaagasaaga nga yawaanawaana sewazike ng'ebintu bitambudde obulungi nejjusa. Saagala bintu birimu bulamu bw'abantu kukomekkerezebwa kusaagirwamu. N'olwekyo nga nva ku mulamwa guno njagala kugamba ekintu kimu. Nammwe abeNBS ndi mu kwongera okubeeka enneenya kubanga ono omuwadiini oba muwadiini muhaidiini yajjeewa nga ku level ye bwali mu bantu bonna be yasalirye okukoleramu press conference era yalabyemu abeNBS mwamutuuziza wa press conference agikoledde. Siri mu kugibuusabuusa ndi mu kubuuza enteeseganya zabadde zitya nti muhaidiini abamawulire tugenda bamawulire tukola emirimu gyaffe nga abamawulire n'olwekyo ku muntu yenna nga tukola amawulire maliriza ensonga yogala ekintuusizaawo ndi mu kulowooza nti era mukyayinza okuba nga mulina gye muvuga script mugizza kale webale olw'ensonga z'ebyobufuzi bino Honorable Linus ensonga za muganda waffe Sanya. Okay, first of all, NBS TV yabantu ya muntu wa bulijjo. That's why anti obuusabuusa obuuza lwaki baleese ne bamu interviewing. Naye nze nga nze nsabira ba opposition because olabira ddala nti balina obuzibu. Balamu ng'omuntu ye alina omutima gw'omuzadde. Yakola bulungi ogenda n'ayogera ne president namusaba nti bano abantu abavubuka ba Nuupu president akole ki abawe ekisonyiwo president n'abawe ekisonyiwo. So n'olwekyo of course Balamu yabadde nnyo mu bintu bino ekyo kyosagala tukole ki tubuusebuuse yabibaddemu kyoba olaba nti abavubuka ba Nuupu already bali ba 19 already bava mu komera beetayaya bali ne family yaabwe. So oyo muvubuka engeri gyayogeddemu tumusabire because engeri gy'obadde olaba press conference no NRM tesobola gamba abantu bagende bavuma ate opponent fete si mulamwa gwaffe ffe tetuvuma because ffe tuli mass party. So tetusobola president asobola gamba nti genda ovume awo yalina ebizibu bye yatugambye bulungi nti yanoonyeza Kyagulanyi n'abula kati yayagala kufuna engeri gyakutuuka Kyagulanyi waali. Naye baana bakulu ba Nuupu mbasaba nti abantu ng'abo mubeegenderezi bo kati bafulumye mukomera banoonya bintu byabwe oyinza okusanga nga balina mbega kati banoonya information gye muli naye nga mwete mumanyi. That's why bajja n'obukoddokoddo. Lwaki muga nti Sanya yeetaaga rehabilitation kati naye nga bwe yayogerera biringa yakava mu kkomera mwagati ayogera mazima meereere ate twalaba kati olabe obedda engeri gyatunyonyolamu ng'olaba tali yekka ng'alina ekintu ekimutawaanya ddamu ozanye script eyo ojja kulaba tali yekka. So tumusabire babawe just counseling bajja kuba bulungi. Nze siina bigambo bino. Honorable Maguze
ebigambo byessanya n'abasibe ba